olugendo lwange naawe luba lukomye wano. Kyova olaba era nagamba taata w'omwanange ne muga temugamba bannange ki ekikunneesibyako twesigana mu kubeera twawukanye tewazaalibwa nange tewatondebwa nange sirina kubeera naawe mugamba namyalo talina mikwano nze saateekebwa wano okufuuka mukwano gwo nze bantu banaku kyova olaba nze bantu ba wansi banaku bannange sirina kubeera nga ggwe sirina kukukwana kubanga tolina kyonyongerako tokwatagana bantu mulaba akwatagana naani talina gwakwatagana buli muntu yena yina amuwala sirina gwempalana okubeera nga sikwatagana naawe tekitegeeza nti nno naleetebwa wano okukwatagana naawe lwampaka kubanga twali tetwemanyi nze kasita nkwatagana n'abantu bange be bansindikamu gwe bibyo tuneesanga ku poliserevu twogere kyova olaba nti baveraga oyo daba byakola tebijja mugundi ye waliwo abantu abeetuma bye batali nje sigenda kuva eri netuma ekyesimanyi obadde oyagala ondabe ku Serena nga jjo naawe kacaayi njagala ondabe wali eri no so turespectinge abantu bonna kuba President Yoweri Kaguta Museveni arespecting abantu bonna naye ate nze namyalo nkiddamu mpozi mwagaye nti nno buli ayagala mu NRM temanyi kuvuma abantu gw'osasula abantu bavuma abantu gwe weerimbisa eri wano olaga nti oli mulungi olaga public n'oplayinga sympathy naye ng'ate byokola ebirala nze bwe kiba nga kyetaagisa kuprotectinga linnya lya mukama wange nga nina kuvumawo nja kuvuma banange kino nkiddamu bagenda nno kukukwata ani agenda okunkwata nkwata I'm paid to do that era tojja kunvuma ng'oliwo bakiganye ne bagamba no one is paid to do that president tabimanyiike ebyaki ebyo bye muvuma abantu byoddiza omuntu kati kankubuuze ebyo kati kankubuuze nnyabo poliisi tugenda kujja tukyaja ti nzawo munsibe temundetera n'amazzi mundeke nfiireyo oyagalanga ki kuba enkoko tuleeta mbisi kankubuulire awo mutusibe mujja siba Uganda yona mugimaleyo naye ebyo bye mugamba oli agenda kera ku makya mu president